Aisha kwambaze suti ogenda bera n'abantu babiri. Aisha omulimu gw'otakoze. Sente we zitantuusizza. Kakati obuyimbi wakomawa. Obuyimbi nabuleka nkwataganye nnyo. Bulijjo Aisha nga tomutekanga ku listi ya Zuwena, Zari. Abakyala abeeru bano nabo batuyisaamu eggaali y'obuyimbi. Aisha oba wazuwena oba ojaayo. Owa boda mbambalaba. Mata! Twali bangi tuba twayimba. Otwakola ku konsati. Nnyo. Twakola ddala. Uganda tukoleddwa ebintu bingi. Museveni gwe twesibyeka kutukola ebintu. Aisha yimba no. Ne konsati n'agikola. Nnyo. Wali waddeko Zuwena ku tipu naye n'akola kosa. Zuwena nnyimba yagala zijendo. Kyala sitawesibako waleere manya satuseetu ekikonsati. Nedda beebamu. Zari sife bamu. Osobola kuteeka Aisha mu gundi ya Zari wadda waali wano. Abaana baakolamu. Zari teyayimba. Kyagala Zari yayimba bubi. Simanyi, by the way simanyi na music we. No kiyasiba okukola kyali kimu. Zari bambi yakola video yali ennungi. Mata yayimba. Aisha walaba ku luyimba lwa Zuwena twalulabako. Nyinza okubanga nalulaba ne Rasta yala ulima Zuwena n'atakula mutwe. Kyokka akera kuba kyateyamwerekerako teyamanya kyali kigenda mu maaso. Tasobola kwali kwewaggulo. Ayi kabiri ebiseera bye yanobeeramu we yayingira. Nenga Aisha ogamba otya. Njiruno. Kinnuma. Kiki kikulu. Waliwo abantu abatwogezaako. Katawala kutiva gamba yera omusajja omukulu oli kati abantu baganda be. Mbadde kikuluma abasajja emboozi gye batera ogaba. Singa nakumiitinga nga sinnawasa. Ako kalayini ako katubonyabonyeza abaana abaana. Era waliwo akagizayamu abaana abo. Emboozi layini eyo. Ate mu muzigo. Nga ngumidde ku kikukali kalayini. Singa nasuka kusisinga singa nasoka sisinkana. Omusajja bayangambye ekintu mbutuufu. Ate tofaayo nze namulabya anaatera ofuluma ono saawa yona tugenda beera abo naye ng'oli mu lwago akasiba lwataano mutima simuwuliramu agenda sawa abasajja balimba kyabakyala najja ng'okimanyi kirina omusajja nga nekikulimba bambi ebyo byonna tubyerabira laavu tebuuza era singa yali ebuuza singa bamu tebafuna babaagala abasajja twasukka okwegonza tubakwatibwe mwogera obugambo obunyuma Aisha gwantegeera amaziga g'omusajja teganyuma kulabako naye ndi mubuufu kati ndi mubuufu naye okabanku tunulidde tulina lisiti y'abakyala nga baabuuka Aisha Kyomuhangi Rebecca Jingo kulisiti nze nsoose nako tebakyagwa mu mukwano bayitako muyita waki bakuvamenga bakkiriza kati gwe ngwefula oli mugezi naye nga gamu tewabaawo ekipya kyoyinza kuŋŋamba mba njagadde bwagazi neŋŋamba kati kale kampumule n'ono naye nti eyaŋŋambye ebigambo ebirungi ennyo nga bigambo mu mukwano bigambo ki tuyingiddewo n'akamu omulabi wa Sumulula era nga twagala okujjukizaamu katono tuyisewo ebivulu byaffe tuyogera ku Dine Sumulula kyokka Dine Sumulula tugenda kuba tulyamu ekyeggulo Aisha tukuyise mu kikwano olwale luno nedda ennaku zino zigenda kubeera nga 15 nzize December front page enamasuba tubadde tusaba otukubire ku simu obukinge emmeeza yo ne kampani yo oba n'abantu bo ku namba eri 0709 35 724 tukubireko ne bambi we mukuba mwogera ku bya dina eboozi byammwe tebinyuma nnyo bitali boogera ku ebintawaanya nti oba akabina kakwasikako Aisha no obuzibu tulina nonkola naye ne bambuuza nnyo bakabina kake naye namugamba nyambe nfune ansa entuufu abantu tukole ki nkibagambe oyagala kuyamba otya okakwateko okola otya Aisha kyenkwagala kwotegeera pakati munnayo nedda singa bankola naawe asajikwewe pyo nedda nti tubeere kiritawanyiza emyaka egyo ate nga nze gwe babuuza kwawulina kukwata kabina bubooti nomanya nti kabina ddala oba siwulira ku makya bwe buzibu kale madam brand shoppers awe Abu Dhabi nkutumiddeko brand shoppers ekabalagala awo nga ku pati mazima moli yaŋŋambye agenda kubanga tebo amala okugigira bwati brand kaka brand shoppers mugende mumuwagira tunango ez'abaana bato mugende mumuwagira kubanga naye yagambye nti nedda kiwedde agenda kubanga atagula tebo
kale bannaye Aisha manjo nabadde ndi ku simu yange awo Bisi vawa nawe wabadde nenda bakanoti kuchu ngamba kastajja nchanja kubanga mubuuza nsomeseza omwana ono w'obuwala nga you're a proud second wife acha ochali sichali yali kubanga kumanya abantu beegaana tubalina abantu yeegaana nga matechibanga ngabuchina kono mukakafu nenga gamayinze emboozi yabaddawo nnyingi gye tutagenda kuddamu kati nze njagalawo lessons obeera wano n'okwana omuwala mu bulungi n'omunyonyola n'omulira mpwa tuwogera ennaku zino mwogera tukyakweka n'omulimba by'omulimba tetukyalimba omukazi kati tumwogera wali wekigula wetweditinga nti ajja kgenda naye nga maama kagubiiru nga tagintalina gya Nyono musoko gama tijali. Nenga gotwogera. Naye munango omuwala lutuuka byonna bwe mugambye Katonda laba bwamukoppa olubuto. N'akyuka ayagala kufuuka. Mubijje mukato. Alumukoppa bukoppi. Alumukoppa lukoppi. Wamala dumukoppa. N'akyuka. Naye seba ayagala ennaku ssebo nga ebiyungu. Ayagala ssebo kuba ekiramu akwatibwe nga bw'ayagala. Ssebo akuba n'essimu ku ssaawa omukaaga seba ayagala kwogerako nange talina kyagamba gye saakuyoyeza buyoya. Ayagala agambeko ka good night. Ayagala omugambeko ssebo ka good night. Ssebo kakati atandise n'okusalawo red carpet yezimu mugende mwenna. Ntambuleko ne tata w'abaana omwami. Wakyogerako. Omwana ow'obuwala asobola otya okubeera mu bulamu bw'okubeera second wife naye n'agumirayo nno munnange Aisha manze kansoke nkubulira amazima matuufu nze ndi mukyala munno ebintu bigaana bigaanira ddala noonoonya owuwo ye n'abulayo naye ng'abaliwo bo babannange nogamba bannange nze abazaala bona abalala nga tusussa obusava nga tubwetaaga omu no genda ne webuuliyako noga bannange nze abazaala n'okigwa mutisigwa abazaala baana banyoko si baana bamukifurukwa omusajja ndabira omusajja afako omusajja njagala ate ebyoli binkwatirako wa n'otula mu muzigo gw'omusajja n'agusasula abaana ne muzaala n'akulabirira kati awo we twagala neekuumidde nti eno ewange kuba obujja Aisha buluma mukazi munnange olyange oyagala ogenda omukyala mukulu omugambe eddiya gyendi then also mu sizoni yo oba bali be bakusooka obajjukira luyimba ku luyimba biki like twakula tumanyi waliyo ba co-wives nga tetwakuwulirako munno teyakumanya nti gy'oli nga temwevumako temwaerangirako kyali kitya kano nokama twatwogera nsonga za mukwano kati tuwulirireko kubanga nali saagala kuwulirwa kati bwembanga gwe nateesa naye oba gwe nayagala bwembanga nkimanyi nti mufumbo mbutufu nga nkimanyi nti mufumbo okujjako nga nzize kuwonoona nakutabula naye bwembanga nkimanyi omuntu oyo mufumbo nenkiyingira nga nkimanyi era nga nkimanyi singa nvaayo nja kuba mutabula bwembanga omuntu ono mwagala kitegeeza nsobola nnina okusirika nensirikira gyendi singa mba nfuna buli kyenjagala ekirala olumu abantu kyebatamanyi abalala kyebatamanyi nti bwovaayo neoba nokola omuntu oli nakyankalana wawaka omuntu ono nno abulwa emirembe kitegeeza naawe oyinza obutamufuna nga bweyagala nga ne bwana abazze ajja kubanga si musanyufu nnyo nga bwe yali badde singa eka eri wabadde wali fine bigambo bitono naye nga birimu amakulu mangi nze weetaaga nemalako emirembe omanyi abasajja kale ennaku zino omusajja w'abakyala ababiri obeeranga gundi train y'amasannyalaze ono akuuba eno waakuuba eno tebaali ababiri bayinza obutakuuba nnyo obuzibu singa weeteekako owookusatu oba owookuna kitegeeza ojja kuba bize nnyo ojja kuba oyinza okulemwa okubalansinga ne bahaji katonda abatya obeera n'omukazi omu ne side dish babiri n'okuliranga enseega olobanga bali wali official lwaki baliyo babiri gwe weereetera ebizibu gwe baweereetera ebizibu nati n'abasajja nti lusaaki yakolebwanga tuli batono kakati noyamba twamalizaokufaana twaguvamu katwala nkakukola bwannakyewa kyekisinga oleetera baside chick bano okuva mu lenzi zaabwe olumu kisinzira ku baami baabwe oba ku bantu be balaba atuuka ekiseera oba ayinza okutuuka ekiseera nga takyali kiri kyeyatandika nakyo nga yalinga amulaba mu budde amuwa byonna byonna byayagala atuuka ekiseera yeesala bw'atuuka ekiseera naye naba nga takyagenda nga bwe yagendanga amuleetera okumunoonya
wanteeka mu kintu ate okivaamu otya takyafuna bye yalingamu takyabimuwa bulungi oba oli awo ng'omwami ono yataddeyo yafunyeyo omulala namba endala kati ate oli mupya bamuwa nnyo nalema okubalansinga ekintu kati oli nabeera fosti okuvaayo okunoonyaako omuntu ali luddawo kati kitegeeza ajja kweraga bano bakyala bakulu bo tebayingiraniko mu nsonga zaffe zino ne batulemesa bakyala bakulu abo simanyi kugamba sagala kuyingirawo nsonga y'abakyala bakulu naye nga olumu batunoonya naga nkimanyi gy'oli definitely abamu banoonya naye bw'obanga omanyi ky'oyagala ne bwakunoonya osirika tekirina kyekikuggyako nga gwe kyoyagala okifuna ate kati oba oguufaayo ekimuluma oba okimanyi gwe ng'omukazi nti bujja bwe bumuluma obujja buluma omukazi yenna omutuufu nga oddala mutuufu oli nnomu olina okuba nga osobola okububa bw'obanga tosobola kububa ekyo sikimanyi n'abasirika olumu they are just pretending exactly nga deep in them kiba kibaluma naye nga tebaagala bwagazi kwogera naye oba nekiraba side dish tebamanya mulimu gwabwe mirimu gye giriwo ate mutusomera mutwala mukwanyi kampani etya oze nkusanze ndi wa myaka jangaana oli wa myaka 25 twakatambula emyaka 2 wozanga njagala kuzaala ngalo chimbasaga lumaliro obudde kati njogera gye wayogera naye ng'omukwana oluusi naye matalingi oyinza kubanga amugamba nti naye bannange nze njagala nkuzaala kadolabika kati ekyo yakitegeyo nno mpavu bana kyalyo giwuliddeko njagala nkuzaala ekyana ekyeru like normal life abasajja bwe bati bigambo bibakozesa bw'omulimba mu beginning n'omugamba nga ekituufu toyagala muzaalamu okitegeera n'omulimba mu ntandikwa n'omugamba nti naye bannaye singa onzaalira akufaanana obwongo bwe abakiterese nti kale bambi ayagala muzaalaaddaneyo n'agamba bane bannaye ekisajja kyange kyagala mwana omusajja ayagala mwana naye nga gwe jasi yali layini ekwana oba okitegeera tumaliriza Aisha abantu baloddemu obajjukize okujja tickets Beneath Beauty egenda okulagibwa ku theatre La Bonita olwokutaano luno tickets osobola zisangawo ku La Bonita wennyini sawa zijja kubeera 12 osobola n'okugenda ku Total Bunamwaya oba Total Bweyogere oba Sungura House ebukoto oba ku Cinema UG app ne ku mulyango zijja tundibwa nnyo weziri nnyo ku La Bonita weziri nnyo era nkugamba nti jangu olabe ekyenjawulo mu movie industry. Beneath Beauty eri ku mukwano eri ku ki? Beneath Beauty erinamu omukwano erinamu ne temu byonna byetoololera ku mukwano ababoda bayomba nnyo ku firimu z'ebinna Uganda muba mutuuka wali mu action ya najja agenda omukisi nebajjako tusinziira firimu eyo bagikola nga yetagetinze audience ki waliwo ze tukola nga toyagala kwesitaza baana oyagala bonna balabe oba nenyazaalawo ne bwaba waali nga musobola okulaba n'otagamba nti n'otaluma bugigi kale kakati ndowooza yensonga tugenda tubagire Beneath Beauty baye sofa nga tumaliza ebina Uganda sofa abantu response yaabwe eri etya okusinziira ku bwe kyali emabega kati at least bagenze bategeera ekyokukola kati bajjumbira ate bamanye ekirungi bannayuganda katomala gabawa kyosanze n'osuubira nti banaakirabera ne ba-appreciate nga nno bamanye ekirungi bamanyi quality y'ekifaananyi ekirungi bamanyi basobola okumanya nga kamera gye yakozesa teyali nnungi sound kati bamanyi they know nti at least kati bagenze n'okuvaayo bavaayo okuwagira film industry kati era at least tugenda tukulaakulana gye tulaga tulabayo kale closing remarks nebaza nnyo omulabi wa Telefina nkugamba nti yes kyokola kyanjawulo webale nnyo okubanga weekomedde ku TV eno era webale n'okubanga olaba Simulanga program nze Aisha Chomhanji nga nkulinze wali eri ku theatre La Bonita Beneath Beauty ku saa 12 ku Lwokutaano. Okay, thank you so much tugenda mu mulamu katolo kyagenda mu program Simula wakati mu ntambuza y'omukwano